Tuingira mutabisi. Okay. Je baliko Aisha. Kale kadima nawe je baleko sewo. Kale ontegedde nti nze akubye. Ntegedde kubambadde na kukonye ko kati nange bale kunkira. Nkale kiki Aisha ekikutawaanya? Nina ensonga zange mbadde nsaba onyambe. Nina omusajja ali ku nnyumba zange. Ali ku nnyumba alemeddeko. Tasasula kadima omusajja kati emyezi 5. Musaba sente awoza simanyi kafiyu simanyi bikoze bitya alinga agamba nti no yajja ku bitanda bya ddwaliro mbu kubanga Aisha mpola tewamanya nti president yagamba muteese n'abapangisa abamwe tuteese kati twetunda bwatunza okufuna sente nga twazimba amayumba gaffe okufuna sente nekyokulya nga bo bebake mu nyumba ekyokwetunda ogenze wala nsaba osooka okkakkane anti kakati bwemba sirina kyendyanga ate naye base ku nyumba zange aganya okunsasula kitegeeza mumba nina kwetunda nfune kyendya mpola abantu embeera munange si nnungi kati mba mwina tuula mwenna mpola nambedde mpola naye busungu kakati nagaseeko n'okuba nti nyumba yaleka kati agisibye emyezi 2 haliwo kuliko kufulu ndaba lukate simanyi oba yagenda oba yasenguka oba amaze emyezi emeka emyezi 2 ng'agisibye enyumba agisibye aleseyo olukate nebweru alaga nti no wali ate agiwe emyezi 2 olukate nolwokugubidde ku nju yange kati lwaki oba tomukubira oba n'ogenda gy'akola mumubanja anti mukubira naye nesimu naye oluusi agijjako oluusi agiteekako kati lwaba agitaddeko kasitaakuba nawulira nga nze nkubya oluwulira eddoboozi nti Aisha kuukuuku ng'owulira ebuukako bubuusi naawe njikuwadde omugezeeko wabula bw'omukwasa ajjaddemu obuntu bwe mu nju yange sigenda kumukwasa nzekka bwa mukama watuyamba n'akwata mukubire kati agikukuta mugamba obuntu bwajja bunone mu nju yange mukoyi tugenda gezaako tulabe tewali kijja kugaana naye nga mulina okutegeeragana mukwasaganye ensonga nga muli mwena tutegeeragana bikinga n'okubaawo taliiwo waakiri singa abaddewo ne mmanya nti nno waali twandibadde tutegeeragana naye kaakati taliiwo ennyumba yagisiba waakiri abeerewo nga bwagenda bwakola mmanye nti nno taliiwo mubanja naye waali tutegeeragana okay yaani ndabako enamba wano eriko Saamu ye Saamu Mukwaya Saamu Mukwaya kale tovaako kankube abula mukubira ajja kunnyonnyola omusajja okuva ddi na ddi ali mu nnyumba awoza abakafiyu kyagamba mbuno ye tali okuva yapangisa ennyumba talyanana kati kubanga kafiyu nga bafuna ze bajja zibeera ku mayumba gaffe obwererezi bafuna balowooza ffe tetwagala amasirikako ye Saamu Mukwaya Hello? Sam. Pacho. Je baliko. Kaso na je baliko sebo. Obulamu buli butya. Ndi ko sebo mpochi gwe. Oliwa. Ani oba. Okay, bampise kadima. Yeso. Nina manya ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano ku radio. Yeso. Waliwo omukyala atukubidde bamuyita Aisha omumanyi. Aisha landiroodiwo Aisha atukubidde myezi 2 waggala enju n'ogenda akubanja emyezi 5 toddanga tomusasula sente ze kwegamba takitegeera ate ennyumba agisiba Aisha kikuufu nafunamu kasafari akatontono nagendako koona ale kati safaari okuggisaako simu ate nti buli owulira eddoboozi lye essimu n'ogijjako naye ate alimba ekyo kyakoze ekyo kibale tekisaana ate ensonga kuziteekako te ku leediyo era nti ensonga bwe zigaana munnanga aba alina okuziteeka ku leediyo mumanye naye kakati ye kyasinga okwagala ojje ogule enju omuwe n'akasente ke mbadde nazijjako akasente kamusasula naye ate bw'aba akoze bubi togenda gumaza mbiro kituufu kakati sente zo zireeta ddi kuba ye kakati agamba nti kisusse obuzaabuza waleka bwe waggalawo kati noogireka wabweru gwegamba ng'olaga nti wooli ate toliwo naye amazima gali nti emyezi 2 ng'ogadde ennyumba ya munne eba yonooneka angumiikirizeemuko agasente ko nja kamusasula ogenda mugamba mba nkyatidde nkinya kati oli wala oliriddawa mbadde nagendamuko safaari saidi eno Masaka Masaka
nanti kati okamusindikira ku mobile money nkyatetenkanya wendi wawanvuko naye nno kakati kyoba okola wangi wendi wawanvuko naye akasente k'omukazi kanoonye kuba atatamye anguminkirizeemuko naye era niwaaba bwokuba kutama kakati nga twagana nga yali tatama bwatyo wangi nga twali twagana yali tatama bwatyo nga mwagalana mutya twagana nemugamba muna ensonga zino twazikomeza wano teziyongerayo wala kuba alina omusajja nengamba waayi tonzisa ng'oyagalana ne Aisha 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 kiki kyetugenda kuwa Aisha badda sirambira Sam wesebo adduse yerandira ddiwo bwe mwali mwagalana yesebo kakati gwe n'omugamba otya namugamba munange ensonga tuzikome wano tetweyongerayo wala ojja kunzisa omusajja ngeri gyali omufumbo mwayagalanira bbanga ki ne landiroodiwo twagala nomwezi nga gumu nemugamba munange bawe mukambwe ojja kunzisa obuzibu bawe mukambwe mukambwe oba kano akyadduse oba sikituufu lwakyadduse bawe mukambwe mukinjaji kakati oba wakana twali tetwagalana lwakyaferawo n'ayogera atuggyeko naffe ne tutya ensonga ye yayogera ekituufu yalibadde ayogera ekituufu ayagala sente oba bujja bwe bumusumbuwa biwanvu naffe kyokale katukuleke ayogera ekituufu kale katukuleke ssebo beera bulungi nsonga muziwulidde tukubire ku simu 392-237-9 tuteeseemuko kati nitugende wanjibos yes webala okuweereza eggwanga kale munavve empeereza tugisiima amanya naddoboozi mwesije nnaku ya Museveni kijebejo nakaseke kyamaani erosifiri to b sabkawunt 221 ogutali musango kaakati esebo ogutali musango kaakati esebo nze ndabira ddala ng'oyo omukyalisa ekyamazima yali ayagala omukwano gwabwe n'oyo omupangisa gugende mu maaso naye omupangisa yagala ensonga zikome wano ebintu biyinza okuvaamu nga bibi tondeetera buzibu kati ate neyefuula akola ki ekyamazima tamubanja ssente wabula olw'okuba nti ali wala awulira ki kati yagifuula ki tweyanziza nnyo tweyanzeege nnaku ya Museveni we yeeyita wanji baaba Bala kuweereza kale mwagala kanawanyira jaisa erungi jatilo tata bigambo esebo wanji ennyabo naye nze mulabanza mu kulaba okwange sigana kwawukanako ng'oyagambye oyaze katamubanja okay webale nnyo webalire ddala BFM mwami Kadiba semwemba webatuweereza ssebo kale mukulu Kadima bannange omusajja bannange ne bannange yeeswaza mukulu Kadima yeeswaza nnyo naye alimba kale webalire ddala bwana Semuwemba ku kyokutaso